Bwe tweyongerayo abakulira amasomero ag'enjawulo bawagidde enteekateeka ya Family Life Network ey'okuwera okusomesa abayizi ensonga ezikwata ku mibiri gyabwe. Bano batutte ekiwandiiko kyabwe eri Paalamenti nga baagala okusoma kuno kuggyibwe mu masomero kubanga kutabulatabula abayizi ekibaviirako okuyingirira emize emibi egy'obuseego nga muno mwe muli n'okulya ebisiyaga. Omusasi waffe katuwe ebisingawo. Olunaku lw'eggulo ekibiina ky'obwannakyewe kya Family Life Network kyabisizzaamu engatto ne kyolekera Paalamenti nga kisaba gavumenti okuyimiriza okusomesa abaana ebikwata ku mibiri gyabwe. Stephen Langanga eyakulembeddemu ekibinja kino wategeezezza nti amasomo gano gakoze kinene nnyo okutabulatabula abaana. Abaana abantu bakozesa clandestine kwegamba ebintu by'obukyamu engeri y'obukyamu okukola omulimu guno. So twabizudde era kati tubirese mu wabweru twagala kati gavumenti n'abalala bakikoleko. Ono awagiddwa abakulira amasomero agamu bwe bagambye nti omuze gw'okulya ebisiyaga gweyongedde mu masomero ne basaba gavumenti ebayambe ng'eggwanga terinasaanawo. Saba gavumenti aba Family Life Network ekiwandiiko kye babawadde bakikoleko mu bwangu nnyo kubanga ensi eggwawo. Omuze ogw'okwegatta n'abantu ab'ekikula ekimu si mulungi olw'ensonga nti gwonoona obwongo bwo. Bwenga omuntu orientation ye ey'obwongo ekola ki eyonooneka, bwenga omukazi omulabanga musajja oba omusajja omulabanga ki nga mukazi kitali kituufu. Mu kwanukula okusaba kw'abasomesa ye minisita w'ebyempisa n'obuntu bulamu Father Simon Lokodo ategeezezza nga gavumenti bweteeseteese okugombamu obwala eri oyo yenna anaasangibwa ng'ayigiriza abaana okulya ebisiyaga. I strongly condemn irresponsible parents daily who don't take care, who don't take concern and who don't stay close to the needs of their children. For those who are obstinate and stubborn, let them fear. The strong hand of the law will come in. Emize egisinga abaana bagiyigira ku masomero okuva ku bannaabwe oba abantu ab'ebibinja eby'enjawulo. Kino aba Family Life Network kye baagala kikome. Kingdom TV, Basirika Sarah, Nakalema Grace, amalindirire. This is Kingdom TV.